yonna gye musinzira okubeera nga temugoberera nyongera okubeera nga tembabuuzako mu ngeri enjawulo. A very good morning, afternoon, evening. Kijja kusuzira budde ki video eno weegenda okubeera nga ekutuukirako Fahad Pro UG gemanya era nga video eno bw'oba ogirabye nterako ekigalo like nga sharingirako abalaba nange ekigenda mu maaso mu bulamu bwa Chosen Becky kirabika nno ebintu si birungi n'akamu okuva lwakira ku makya nabeera nga temunange ava ewa dictator Amiri ebintu wongedde okubeera nga temunaye bimucyankananako era nga ebyasookera ddala yali yakamala okubeera nga temunange ayanjula omwami we Professor Sekajja ate kakati eyali ex wa Professor Sekajja gwe yazaalamu omwana nabeera nga temunange avaayo n'amutwala mu kooti era nga n'ensonga tezinakubeera nga teziggwanga. Omukyala agamba mbu Sekajja ono yamuzaalamu ng'akyali mwana muto. Kakati tuba tukyali awo n'abasiraamu nabo ne bavaayo nabeera nga temunaye balumbagana Chosen Becky lwaki mbu yakwate kubo nabeera nga agenda wali ku kifo ekitukuvu ekyameka. Kati no amawulire agaliwo saawa eno mawulire si malungi n'akamu mawulire ga nnaku era nga munange mama wa Chosen Becky enkya ya leero avudde mu bulamu bw'ensi eno era nga amawulire genfunyeewo galaga nti ekyasobodde okubeera nga tekimutwala abadde n'ekirwadde kya kansa era nga kino akijjanjabidde ebbanga eriwera wabula unfortunately ate yasobodde okubeera nga temunange asimatuka. Olunaku lwaleero akedde kubeera nga temunange ava mu bulamu bw'ensi eno era ngenda kubeera nga tenkuwa detail ku byonna byonna ebinaba bizzeeko awo of course mpaka nga mama wa Chosen Becky atuuse okubeera nga temunange aziikibwa so tubeere nga tetumuteeka musaala kyonna kyonna ekigenda mu maaso mu bulamu bwe ekyamazima kiri nti wateeka okuba nga waliwo ekitali kituufu. Byonna byonna ngenda kubeera nga tembibatuusako eno nga kugyeyo n'ensonga ze National Unity Platform kaadi efuuse kaadi era nga nabo ensonga zaabwe zikutte wansi ne waggulu ngenda kubeera nga tembikuwa mu bujjuvu tuula kalira naye nga nkujjukiza tuuli ne Sheikh Ashraf musomi wa dduwa ajja kubeera nga takulombera edduwa naawe obulombeere nga tebukutambulira bulungi maidadi sana munoonyeko ku namba z'essimu awo ku stickers obuyitawo wansi awo ajja kubeera nga ate munnange akutereeza byonna byonna byewandagala okubeera nga ate otereeza mu bulamu side endala Habib Airport Pickup bw'obeera nga oli muteekateekayo okubeera nga tekoma mu ggwanga lyati Uganda nga webuuza ani ayinza okubeera nga te akukima ku kisayi n'okutuusa yonna yonna gyewandagala okubeera nga tetuuka mu budde weebali nnyo nkomawo n'ensonga endala nnyingi nnyo tevaawo. My name is Sauda Madada, and I'm here to represent the people of Kampala Central. I'm contesting for a position of Woman Lord Councillor Kampala Central. And my symbol on the ballot, it will be a candle. This is my symbol. The process wasn't bad. I've liked the process. I can't even comment anything bad to the Electoral Commission. Today here in Tinda, I've liked the process. It is very good, and I didn't find any problem with the process. Basically, you know, the voters, they are the voters. They are our bosses, and I'm sorry, I'll not discuss about party anything concerning party what. I'm sorry. Please allow me to be reserved. I've been nominated as independent, and my symbol is a candle. Please, thank you. Yeah, well, Julius Katongole Miran Sanaf. Yeah, well, Julius Katongole Miran Sanaf. I was blessed to be endorsed as the contestant in Lubaga South 3 to represent those people on the card of National Unity Platform. Really, I'm happy to see that today I'm nominated to represent those people. We all are aware that Julius Katongole has been a freedom fighter for the last 6 years. National Unity Platform endorsed me as their candidate, not just because I'm a member of National Unity Platform, but I've been there. You have been observing Katongole Foundation, helping people in different areas. You've been following me on different platforms as I try to say that the people of Uganda receive what they are supposed to get. For me, by the way, let me inform the people of Uganda. I've been telling the mothers in my area that once I am elected as the area
area councillor in that electorate, I'm going to give pregnant mothers whatever they want. Their role is to get pregnancy, and I'm going to say that those mothers, when it comes to time for delivery, I give them whatever they want. When it comes to antenatal care, I will facilitate, and also try as much as possible to see that my people are helped in different ways to raise their voices. And we've been seeing some challenges in our area. Lubaga South is a remote area in the ghetto, whereby we are having a problem with drainages. When it comes to drainages, I will see that Nalukolongo channel is worked upon. And finally, what I'm going to do to see that Lubaga South becomes a home for all the people of Lubaga South. Yeah, well, the process has been fair, but we are complaining about, at first they told us we are supposed to pay 50,000 in a Diamond Trust Bank, and they gave us the account number. For me yesterday, I deposited 50,000 on that account. Unfortunately, when I reached here today, they told me you have to go back and pay at KCCA. That is theft, because the account number which I deposited on, it is for Electoral Commission. But right now, they changed. So we are not happy with what has happened, and we request the Electoral Commission to try as much as possible not to delay people. Because for me, I came here in the morning. I have spent almost 6 hours here. So we request them at least to help us to easier the process instead of wasting our time. Hello, my name is Dr. Shamim Nambasa. I'm contesting for Woman Lord Councillor, representing the people of Kawempe South as the National Unity Platform flag bearer. Today we are here for nominations, and we are looking forward to a very good process where we shall not be disturbed in any way. And as I contest for this particular position, I'm looking forward to serve the people of Kawempe, putting emphasis on health service delivery, but then also on issues affecting youth, because I speak as a youth. I believe that I represent the views of the youth. I hope to be their voice, to fight for them so as to be represented, to solve their solutions, their issues that affect them, issues of unemployment, skilling and education as well. But most importantly, to be the voice of the people, special interest groups, those of women, youth, and the other various groups that I represent. Alamusizako amanya gange nze Dr. Shamim Nambasa era nga nesimbeewo ku kifo ky'obwa Lord Councillor omukyala atwala Kawempe South. Era mu kifo kyekimu nze flag bearer wa National Unity Platform nvuddeyo okwesimbawo kubanga nzikiriza nti nina kyekitwala okulaba nga nkiikirira abantu bange bengenda okuba nga nkulembera. Ngenda teeka nnyo essira ku nsonga z'ebyobulamu kubanga abantu ngenda okukiikirira abasinga ababeera nnyo mu ghetto gye tusanga nti obulamu bw'embeera tebuba bulungi nnyo, so njagala kuteeka essira kujjumbira n'okulaba nga twongeramu mu nsonga z'ebyobulamu, naye okubeera eddoboozi ly'abavubuka n'abakyala kubanga nzikiriza nti ndi muvubuka ate ndi mukyala. Ebibaluma bye binnuma tusobole okulaba nga tubyogerako, tubikolako ebintu ebimu, ensonga ly'ebbula ly'emirimu, ebyokusoma n'ebirala ng'ebyo, n'abakyala okulaba nga bafuna kapito ne bagezaako okulaba nga balina kye beetuusaako. Siina buzibu bwonna bwe naasanze mu nomination, okuggyako maybe badde tebatulambuludde bulungi ku nsonga z'okusasula. Twesanze nga abasinga twasasudde emirundi 2 naye batugambe bajja tuwa refund. Njagala okutegeeza eggwanga nti nze Magala Umar olunaku lwa leero mpandiisiddwa mu butongole akakiiko k'ebyokulonda era ndi candidate omujjuvu agenda okuvuganya ku bwa Lord Councillor bw'omu kitundu kyange ekya Kawempe ey'Amambuka giyite Kawempe North Constituency, nga nvuganya ku bwa Lord Councillor mu area eya Kawempe North 2. Okusooka kwa byonna nebaza ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform okubeera nga kituwadde omukisa okubeera nga tukiikirira abantu baffe oluvannyuma lw'eddimu eddene lyekyewa ery'okubeera nga lisunsulamu omuntu anaakwatira ekibiina ekyo bendera mu kalulu ke tugendamu akavaawo mpitewo ketwatuma. Obubaka bwe tukulembeza kwe kubeera nga tuweereza abantu baffe. Mukimanyi bulungi nnyo nti ezimu ku nnono zaffe twagamba nti ffe twe identifyinga n'abantu, naddala omuntu waffe owa bulijjo.
So twagala omuntu oba Kawempe ebadde eyagala omuntu naddala ku 11 ey'omutendera gwa kansala anaayimirira mu lukiiko lwa Kampala n'asitula eddoboozi lye ku lw'abantu be baakiikirira naddala abantu bange ab'e Kawempe. About the nomination, first of all, it's a very lengthy process. Today I woke up at around 6. I moved up and yesterday I spent the whole day here at the EC, and I had to leave my nomination papers behind for nomination. The place, what I'm seeing is that it's like the work is too much for them. There are very many candidates around here who have, some of them have not been verified. So I woke up, I have been made to do double payment. There is actually a hiccup in the nomination process. We've seen, I paid to URA. Then when I reached here, they told me you have to pay to Kampala Capital City Authority. Yet when we had reached Kampala Capital City Authority, it was telling us that they have not got clearance from the EC to pay. But all these are taxes which are supposed to go to the URA. So I have been made to pay twice. I've done double payment, which I see as very, very unfair. That is one of the hiccups. These people should rectify as soon as possible. And I'm not certain whether they are going to refund this money. It has happened to many candidates. So I had to move from EC, go back to Kawempe again, make clearance. Yet I had paid already to URA, and I have the receipt with me. So I have been made to pay twice, which is very, very, very unfair. Yeah, which is very, very unfair. Tujja kujja tukole harmonization batandike campaigns. Naye twatandise bulungi, tetusagamba mtu atandise late. Tubadde wano very early by 7. Naye kyenjagala abantu bategeere ekintu ekiyita nomination process waliwo kye tuyitamu okubeera nti ki bakunominatinga kyekyo ekyokubeera nga tuverifying aba voters b'otuwadde beebo ddala they real voters. Kyova olaba osooka munda ne bakuverifyinga n'olyoka okola ki ogenda wabweru. Naye abasinga badde bamanyi nti olunaayingiramu ne tulaba mbulabi mpapula zaabwe n'ebifaananyi byabwe nga tubanominatinga nga bafuluma. Si bwe kitobwe kibeera. Kyova tubagamba baje ne proposer ne seconda na official agent. Kati wamala okutuwagali amanya gaba supporters bo. Tetugatulako obutunuzi tugayingiza mu system. Lwaki twagala ku making sure kakasa nti abantu b'otuwadde balonzi ate bayina emyaka 18 and above. So omala okuyita mu process ebisabyo n'abadde baze nabyo tetulina gwe twagobye weewaawo kubanga ne bobanga olinawo ky'omisinga tukwatanga bwe tugenda maaso ne verification ne tukugamba ddayo leete ki ekifaananyi. Maybe obuzibu obutonotono bwandibaddewo nti abantu tebalese ebifaananyi ebirungi naye n'alese ekifaananyi ekibi tukitwala ne tukugamba genda weetereze oleete ekifaananyi ekirungi. So tetulina gwe twagobye, tulina team eri kubakola ki kuba guidinga ne kugamba wano kola bwoti wano kola bwoti. Olumala nga bamaze okutereeza n'olyoka ogenda wali ku meeza. Ku meeza kiba kyangu nnyo meeza ya nomination kubanga timu eyo maze okukola ki okutereeza. Olwawo katono n'ogenda wangi tuyinza okola abantu nga 50 kubanga speed njiraba nnungi nnyo. Tusuubira leero tuyinza okunominatinga abantu 50 unless ate tugenda kukola marathon tetugenda kuvaawo nti tugenze for lunch ne lunch tugenda girya nga tukola ki nga tukola. So tusuubira tugenda kukola ku bantu bangi abatuuka wano ekyokusooka mbasaba babeere organized then babeere patient kubanga bw'otuuka ng'oli candidate tukukkiriza n'okola ki n'oyingira osobola ogenda mu system ya verification. Kati obuzibu bwe tulina candidate wajja aba ayagala ayingire n'abantu be ate nga space muno tetusobola kuyingizamu abantu 100 mulundi ki gumu. So tusaba tukwataganize wamu tuwuliziganye tusobole okutambula bulungi nti candidate wabaze ayingire asooke bantu balekole ki abaleke wabweru. Kasa tumala kuverifyinga ng'abantu otubasoma ababasatu nga bayingira ng'otula nabo mu tent ate nga kyangu nnyo tubasaba just batugumiikirize nti tusobola kuyingiza abantu. Amawulire agaabuutikidde era nga bulijjo ekibiina kigaggadde ekya National Unity Platform olunaku lw'okutaano kyatandika okufulumya abakulembeze abawangula tiketi kaadi yaayo abagenda okwesimbirawo ku kaadi y'NUP ku mutendera gwa local governments, district, councillors, municipalities, divisions n'ebirala. Nsooka
mukatambi kano ka video kange kano okuyoza akakiiko kaffe ak'ebyokulonda akakulemberwa omukyala Kyemutayi Harriet, mukana wange Sebuufu Rovanzi, Dr. Sempijja n'abalala abakatuulako nti omulimu gwe mukola gwa ttendo ku lwa National Unity Platform, era mbaweereza obubaka obubagamba nti temugeza ne mutengulwa abeenoonyeza ebyabwe. Omulimu gwe muliko mugukole, mujja kwogererwa omulimu olwaki mwogererwa. Omulimu gwe musitudde munene gwa ggwanga lyonna. Buli muntu mu ggwanga lya Uganda yali egombye okwesimbirawo ku tiketi ya NUP. Ayagala okukakasa ekyo buuza abataagyesimbirawo ko mu kisanja ekiwedde. Era bwe genda obuuza omwami gwe bayita Jacob Omutuuze ow'e Bunnamwaya kye yayitamu nga talina tiketi ya NUP ajja kikubuulira. So akakiiko kaffe ak'ebyokulonda tubeebaza, we appreciate you, go on. Omulimu gwe mukola ffe banna National Unity Platform abatajja mu kibiina nga tuzze kunoonya bya bifo bya bukulembeze, nga tuzze kununula ggwanga, n'abo abajja mu kibiina nga bagenda tukulembera mu bifo by'obukulembeze naye nga bazze n'okununula eggwanga, tubeebaza abagumiikiriza. Oluvannyuma lw'okufulumya tiketi ezo abantu abo abagenda okwesimbirawo ku kaadi ya NUP, twafunye amaloboozi mangi agayongedde otulaga nti ensoli maze tuyina mu NUP mpitirivu. Naye ate kanneebaze bafuutu sooja ba NUP, mukyala Sauda Madada, Bobby Giant, muganda wange Denisite, muganda wange Motive Kasagga n'abalala abakyavuddeyo ne balaga mwoyo gw'ekibiina nti tebali mu kibiina lwa kufuna bifo bya bukulembeze. Abaana abo waali badde olowooza nti baali badde bakonsidaringibwa ne baweebwa tiketi, naye olw'okuba sisitimu ya NUP eyateekebwawo terina muntu gwefevaringa, era nobody had influence ku sisitimu eyo. Teri muntu alina influence nti ajja ku influencinga akakiiko oba sisitimu ya NUP olw'okuba oliraanidde President Kyagulanyi. Bwe kiba bwe kyalibadde, Sauda Madada yalibadde ne tiketi, Motive Kasagga yalibadde nayo, Bobby Giant yalibadde nayo, Denisite yalibadde nayo, kuba teri ababuusabuusa. Omulimu gwe bakoze, omulimu gwe bakola, walibadde ogamba nti nga reward okubasasula baweebwe tiketi, naye olw'okuba si kubasasula, eno system egoberera process by process. Ewooyo asaanidde akakiiko gwe kakuba mu ttooki. Okumanya system eno nzibu, waliwo omukoddomi wa President Kyagulanyi eyeesimbawo ekajjansi teyafunye tiketi. Naye ekimu ku byensanyudde nti abo be tulowooza nti be baali badde bazifuna ne batazifuna, mwana wattu they are cool. Era bawagidde abo abaazikoze eki, abaabawangudde ne bazifuna. Naye zino ensolima ezajja mu kibiina nga zizze lwa bifo bya bukulembeze, nze mbabuulira nze abatunuulidde wano nga naakajjamu NUP n'akamala kati omwaka ngenda mu gwakubiri, bangi balowooza nti nzize kwesimbawo okufuna tiketi. Era kino ekyama President nzikiriza nkyogere wadde sijja bimalayo. President Kyagulanyi alina gwe yabuuza omu ku bakulu mu kibiina abanene nti Makola ayagala kifo ki, era bw'aba alina ekifo ky'ayagala ng'alina ebisaanyizo, akakiiko k'ebyokulonda kaffe ne kabitunulamu, asaanira. Bwe bambuuza ne bagamba nze siyina kifo kye njagala, zo kizibu kyange kutereeza gavumenti kujjako n'akyemalira Mwami Museveni kuba kye kizibu kyaffe ky'eggwanga Uganda. Nzize kugatta ddoboozi n'amaanyi gange kwatukulembedde President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tusobole okununula eggwanga. Naye nze nabadde ne capacity esobola okwesimba ku bw'MP mu Kampala Central, esobola okwesimba ku bwa Kansala LC5 mu Kampala Central n'empangula.
ekyayagala okukikkiriza kkiriza oba agaani. Naye olw'okuba nti nze si ekkolingi yange, nze njagala kujjako nakyemalira Museveni, yensonga lwaki mutera okubuuza lwaki ova eno nodda eno. Nze kasita nzuula awo baalidde ssente ne beegatta ne Museveni ngambata. So njagala okulabula President Kyagulanyi ti bino byolaba okyalaba n'ebinene ebisinga wano, naye mukama wange bannayuganda bakwesiga obakulembere mu lutabaalo lwe tulimu. Excuse me. N'olwekyo toterebuka olw'ebigambo by'abana abatamanya ngamba abatandise okusiiga ekibiina kyaffe enziro nga boogera. Ekirala mwabeesimbawo nga ebigendererwa byammwe bya bifo, mwayawula vetting process ne ground. Kuba oyinza nawuliddeyo abawoggana ti ku ground kwe tuli era twayita. Yes, kale tukkiriza ku ground wayita, naye mu vetting process bye baakubuuza wabiyita. Oli ne batuuka omubuuza nti ani muwanika w'ekibiina ky'oyagala okukwatira tiketi nga tamumanyi? Ani mumyuka w'omwogezi w'ekibiina ky'oyagala okukwatira tiketi nga tosobola kwogera nti wayiswa mu fumbiro? Tosobola kwogera muwanika wa kibiina nti ye Benjamin Katana? Kati oba ogenda kukwata tiketi ya kibiina ki? Ddala gw'oba tozze ng'olina bye weeyagaliza. Secondly, mu lutalo bw'owaayo tosuubira kungulira mu bifo, suubira kungula nga tuwangudde, ng'eggwanga literedde. N'olwekyo twagala okusaba abalina okwemulugunya nga ddala muli bannakibiina abatuufu baataddewo akakiiko, naye ng'akakiiko ako kagenda kukola ku errors ezaakoleddwa, for example mu spelling y'amannya, mu kugaba ebitundu nti wabadde wa Nakawa East ne bakuyingiza mu Nakawa West, awo bajja kutereeza. So si kusazaamu biriwa, kuba ebyalangiriddwa byayise mu process entuufu eyalagidde ddala nti buli muntu yawangudde mu bwenkanya era mu butuufu. N'olwekyo nkubiriza bannaffe, bw'oba wajja mu kibiina ng'ozze mu struggle yakugattako kulwana struggle kwenunula, stop blaming akakiiko kaffe ak'ebyokulonda. 2, ba MPs b'ebitundu si be babadde bagaba tickets. Nalabyeyo naye bannambye nti ekyabadde Rubaga abakutte posita ya Kawalya emu ne bagyokya baje bajje waggulu, amawulire ge nafunye be bamu kwabo abajja nga banoonya ebifo, naye nga ba NRM mbu Kawalya teyabawadde tiketi. Kawalya yagaba tiketi ze Rubaga. Mbu David Lewis Rubongoya teyampadde tiketi, atabudde ekibiina. David Lewis Rubongoya is a secretary general. Akulira akakiiko ka EMC bamuyita mukyala Chemtai Harriet. Gwe wenna awulira nti toli mu struggle ya kununula ggwanga. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyise okubalaba. Amannya agange yeze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amanya gene ngali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.